Abatuze ku kyalo Ndejje Kisaŋŋanyi ekisangibwa mu munisipaali ya Makindye Ssaabagabo mu disitulikiti y'e Wakiso baguddemu entikwe oluvannyuma lw'okusanga mutuuze munnaabwe ategeerekese ng'akasajja Joseph ng'abadde atemera mu gy'obukulu 25 nga yakubiddwa bubi nnyo era ng'omulambo gwe gusangiddwa Kinyanampindi ne wabadde abeera. Abatuze beekozeemu omulimu oluvannyuma ne beegattibwako poliisi okunoonya abo kasajja be yabadde anywa nabo omwenge ku kabaala akamu mu kitundu kino era nga bano bategeezezza ng'ono bwe yafunye obutakkaanya ne banne okuli ategeerekese Keerya Isham kw'ossa Ivan ng'obuzibu kwe bwavudde. We tutuukidde ku kabaala kano ewabadde akanyolagano tusanze Kaggale nga nennyiniko yayiseemu dda ng'enjogera y'ennaku zino kyokka nga wabonye omusaayi era nga poliisi n'abatuze boolekedde mu maka g'omu ku baakubye omugenzi amanyiddwa nga Isham nga poliisi esanze akaseera akazibu ono okumukukunula mu nnyumba mw'abadde yeesibidde n'omuwala era nga ono asazeewo okwekweka wansi w'entebe ekijja abasirikale n'abatuze mu mbeera. Oluvannyuma ono akwatiddwa ne banne era nga poliisi yazize ennyumba yonna kyokka nga basanze nga tezibunye omusaayi ebintu ebirabika okuba ebyawongo TV n'ebirala era nga bino bitwaliddwa ku poliisi okwongera okunoonyereza. Mugisha Peter nga ye kitaawe w'omugenzi agamba nti mutabani we abadde yamugaana dda okunywa omwenge kw'ossa okwetaba mu bikoosi bino kyokka ng'ono yeeweze okufaafaagana n'abo abamizizza mutabani we omusu. Edda bakubira sebo na manyumba gamba mu mugomba kutujali ngo Yuka mjangu uzoyo ubuzo bonda tuyibararu obase na ukanyira umusayi kabala munawe tayari TV kwese banze TV angeze mujaza TV kandi jeyo vayo vayo nyabo twakana tumanyire mbadenge ndo Swan. Wajite mese nsonga byuma. Ensomba bulaki. Zamu lwa jiteka. Zanisaba ya. Pakati? Bino byonna biteko wamu. Achano cha makolo muno. Kwe, ala madam. Awade we solicitude we kitebe. Alia. Seka. Kama ni ngona bageza mu pesa. Chedira baba so gari. Wata jimo cha sumule besumule. Osumule pesa. Kujura wali wayo kulide ile. Kujja kugira. Njeba de kwese. Cheki kazi ya kama kwake mwanzo kama dola. Hizo bonga vinaje? Wale wa investigative zenga kunasa kwa msaidizi wa domungu. Tahira wallahi. Ni vinkweli sasa. Baina ushe basi nyemo agabe bali. Chama. Esse é o Davi, claro.
bonna baganye tembadde mbuuzaamu kubanga babasibye abaana babasibye poliisi y'ekibye yabamanyi bakola musenyi her neighbors. You're praying, madam. Why are you quitting? Now if you don't know, you are quitting. Why? That's why I shifted a long time. Other people who are promoting crime. I don't know. Omusirikale yambuuza kati lwaki gwagamba n'angamba nti omuvubuka ono omumanyi ne mugamba nze kansala Dawuda aneebaza nnyo abatuuze abasobodde okukolera owamu obutemu buzze bukolebwa mu kitundu kino tewayinza kumala wiiki nga 2 mu kyalo kyaffe kino nga tofunyeemu ki nga tofunyeemu butemu sijja kyekwasa nti bungi bwa nnamba oba bungi bw'abantu naye era ate n'abantu tulina ettambula nabo wabula kyenje kubiriza abatuuze tufune ebiwandiiko ebitwogerako mu kitundu kuba abantu bangi nnyo agenda n'afuna obuzibu ne bamutemula naye nga talina na kintu kyonna kimwogerako awo onoonya wootandikira omutuufu n'atali mutuufu ow'ekitundu nga tomulaba ekyo nno mbasaba abatuuze nabo basobole okufuna ebibawandiikako national ID bafune ebbaluwa y'ekyalo njogere nawe bulungi kubanga nkimanyi sirina musango nebakubya bukubiza ne bagamba tugende kyonna kye muŋŋamba okukola naye kuba namba z'abali nsobola oziba wasirina ki musango kubanga ffe tuli bazzukulu wa mukadde era tubeera wa mukadde mama wange nze ndi muganda w'abali osanga yensonga lwaki kubanga babadde bamanyi nange nabaddeko naye bagensola nga abasinga abaliko bakimanyi bulungi nti nze sitambula nakiro era kiro nabadde wa mukadde newe tumubuuza akimanyi mumanyi bamuyita Mayindi nze mumanyi abeera eno mu kisaŋŋaani mweru saabaddewo nze mutaata wange Lwadda Emmanuel nze defense mirimu Seero tegezeddwa ku makya ga leero tiwaliwo omutuuze attiddwa wansi eno ku kisaŋŋaani era nsitukiddemu bwangu nenzija mukisa omulungi tetumenyese nnyo kubamu bye babadde nabo ne batuwa information nti gundi ne gundi babadde mu kikolwa kino era bye batugambye tumaze obbakwata ne batwaliddwa ku poliisi kati poliisi esigadde kunoonyereza kyavudde ku ki okusinziira nga bwe bye batugambyeko ababaddewo ti omwana yagenze n'alangira omugagga agula omwenge tyotwala baka banno kakati omugagga yennyini n'asooka amukuba ekikonde kyazzeeko ne gurupu ye neekuba era bamukubye eccupa yadduse kiwalaziba engeri gyabadde anyweddemu omusaayi guddukira ku sipiidi nnyingi agenza okutuuka awaka tasobodde kuyingira n'agwa ku mulyango n'afa abadde asula ebyo bakukonodde mu nju gwe bayita omugagga yeisaamu n'omukyala abadde ayogerwako badde beekwese mu nnyumba kakati omukyala waavuddeyo naggulawo yadde aganja okuggulawo oluvannyuma aguddewo tetuyingira okukyekinga natugamba yalimu yekka kati ngenza okuwulira wansi ku bigere byange waliwo ekinkoonako ngenza okutunulayo wansi nga ndaba bigere kubagamba abasecurity nti mubikula entebe gibikkula nga isaamu mwali wansi mu ntebe ye omukyala amutuddeko waggulu motoka yaguze emmotoka ye sijja gyogerera nnyo isaamu yaguze motoka ye
Ninga storage tubadde banywera n'abanywi bonna mikwano gye nono go basse bonna kyekikoosi naye kati kiri kyayogedde nga kiri bula omugagga kyekyaleese obuzibu video bagirayo bano si bajjaji bano si balamuzi mukiripo bano bakwasisa mateeka ne bagateekayo si wekiri bano si bajjaji bajjaji be bamanyi kyebagenda nakakoze bwentyo tekuli focus nze nabadde wange waka nebase kusaawa ng'emu ne bankubira essimu mwanyinaze essimu yange tebaddeko mwanyinaze nankonkona n'agamba Peter Uncle Peter zuukuka ne mubuuza kiki ati nga bitalo bangambye ati nga bitalo ne mugamba ati bitalo byaki ati Junior bamuse ne mbabuuza bamutidde ki ati naffe batukubidde essimu ati Junior bamuse ne mbuuza ati bamukubye katafaali peva biki kubanga manyi ennaku zino waliwo ebyokukuba abantu ki peva busimanyi bijambi ebyo nengamba ki oba bamukube peva okutuuka wano bangamba ati babadde mu bbaala nemanya ati bulijjo namugaana omwenge naye abadde takola ki tawulira naye kati ntuuse wano bangamba babaddemu n'akasente ke kati yatuuse eri mu kunywa ndowooza bali ne baagala okukozesa ekifuba okumugyako sente ze naye nga abadde musajja nga si mmere naye nga tomala gakola ki mutambaala kwekola ki ndowooza kuŋŋaanirako ne batandika okumukuba kigurupu ensaba poliisi enoonyereze efune ekole obwenkanya kubanga nange situdde nange ndi musirikale nja kukola ki nja kukola ekisoboka kyonna nja kubakwata yabadde Kaseija Joseph adde emyaka 25 ng'agenda kweza emyaka 26 mulabula bawusa omuntu omanyi lwaki odduse omulabudde oli nadduka sina gwenda budde Ivan takyabeera waka nze mbadde ngenda bba ne namba yaabwe naye akasimu kange simanyani akatutte afanda ngambye mbuno bakaleeta mase waki abeera nawaka mukadde yamugobe waka lwakutamiira ebyo ebyo bakola ebyo banne baliwa babadde ne baani mumukubye eri waggulu mumulumbye paka wano muse waki abaddeko obudde bw'ekiro mbeera waka amazima gakatonda muse waki obudde bw'ekiro mbeera waka bali bagamba bakoze emisango ba Ivan ne bayisha muse ne mujja mumulumba paka wano ne mukuba ati mukube muzikize tata wange nze sisobola imwe ojja kumbulira nja kumbulira kakibeki wakiri ndi kuba obutwa n'ofa mwana si mubbi nakuza abaana bange si babbi Junior asaaga netabba tamanyira muntu nze mwakoze tebiri nze Junior abadde mukwano gwange ebyaddala muliyo yani nanyini balo yo gwensinga okwaga izobo busente ki tata wange sente n'abadukati n'amani goberera zestambula na kiro ne mukujja ne mukuba kigundi kya TV ne mukimukuba ku mutwe bagambye ba Ivan ne bayisha nze ndi wa muganda wa Ivan just nze ndi muto wa Ivan kola oba ekintu ng'eno nebeerawo ku kitundu kyamwe kyetusaba kyetugenda kusaba buli I don't know waliwo omuntu asobola something that happens in your area like this one wabaawo ekintu ekigudde mu kitundu nga kino ekifaanaganako nga kino we would want you people always to keep a distance from that place babaagala bwe mulaba nga waliwo omuntu gwe batiddewo temusemberera ne waali mweyongereyo not only murder like this one but breaking in of homes and shops sikutta muntu yokka ne wabeera waliwo we bamenya amaka nga poliisi tennatuuka over general where a crime has been committed waliwo omusango gwonna gwe bakoledde ewantu awo totuukawo nga poliisi tennatuuka kuba we have a lot of experts who will come and document the scene abakugu balina okusooka ne bajja oluvannyuma nammwe ne mulyoka musembera like we have the police dog embwa za poliisi weziri naye like in this instance the dog cannot work kati nga mu musango guno kati embwa tetyasobola kukola kubanga abantu mbadde mwazeewo dda so the experts who handle the dog are here they will speak to you abakugu abakolagana n'embwa tuwulirize bagenda kwogerako nammwe bababuulire ensonga
Anyway, you're welcome. I'm happy that I've got all of you here. I'm actually happy that I've got a time to tell you what is supposed to be done. I am called PC Atim Helen Marion. I'm from Canine Headquarters, Zambia. We handle canine dogs. So I wanted to tell you that when we reached here, we reached and found that the place was already contaminated. And I was trying to advise you that next time, at least when any crime takes place that inquires a canine to come and attend to it, we attend to murder cases, breakages, housebreaking, and then theft. So wherever there is a scene, please try to preserve the scene. Try to be like 50 meters away from the scene. At least we can come and introduce the dog, because the dog picks the last scent which stepped on the scene. Tugenda yimirira okuba tukomye wali ensawo sigenda katambula.